tuva ntebe tubaleeta client waffe omulungi banange mmwe bulijjo simanyi nti bano abantu banjagala omukyala ndaze omukwanwe I feel like abankole ntya ibes mwebale kunjagala mwebale kunjagala anange Yesi omuntu wabeereyo nga ayagala ogenda okubeesa eyo agenda agezesa omukisa gwe. Bino bafiirayo bakola batya ebirala? Byotabiwa matu. Okay. Amanyi nti buli wamu basobola okukola batya? Buli wamu omuntu afiirawo. So gwe wobeereyo ng'oyagala agenda kusheeyo genda ogezesa omukisa gwo. Nze mbadde omaani abaana bangi bafiira omaani. Naye kati nze nkomyewo nga ndi mulamu. Kyebaliza Katonda. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaze okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155. Ozisuula Patia wewe. Omukutu gutandika tusinzira okuba nga tukuweereza Ssonko Muhammad obulamu bugamba butya tuulakalira mboozi ya kiyumba mboozi ya nkuba kyeyo but most of the times tukola nnyo emboozi ez'abaana abava mu kiyumba betuyita abazira okitegedde abantu wano webali especially abaana ab'obuwala tetufunanga mboozi ya mwana mulenzi simanyi abalenzi muli biki naye gye tubadde ku kisaawe ente waliwo gwe batugambye ajidde mu sapatu nga bamusiba abadde emirimu gyakola bayazza musango ki ne olumujje mukomera bwe bati bamutisse na sapatu ze bangi bihapeninga tumanyi ogenda ku kisaawe ente tusanga omuntu olinga akaaba amaziga amangi n'omubuuza nti kiki ensawo bazitutte nti ate waliwo agambye awansitulirako ng'awoomye ekyo ekisaza abantu abamu balina bye bafunye mu kyeyo namwannyinanze gwendi naye olunaku olwaleero gwe twapikinze ku kisaawe ente ntundu gyaffe ekyasookedde ddala tukomyewo ate right about now tubeere nga tetunyumya emboozi bulambalamba mu bujjuvu olugamba otya mukwano Sigamba. Obulamu bulungi. Kulikayo. Nvuddeyo mu Ssonko. Obadde mpozi watugamba ko badde kolya side wa?
Mbadde nkolera Oman. Badde okolera Oman. Iye. Ekinga weewombeese nnyo yogira ng'omwana ow'empisa ennyo. Just nkoye. Okoye obuko obungi. Wetagamu kamasaaji. Yeah. Okay. Ogenda kafuna. Tofaayo. Nziza. Kale tulina omukyalo nsaka weyanjulira omuntu wakulaba. Abatulaba mbalamusizzaako amanya n'eddoboozi bampita Kadaama Aisha. Kadaama Namukwaya. Yes. Mpuliramu erya Kadaama n'erya Namukwaya. Gonna ge gamu gava mu kika kyekimu oba gamu gava mu tribes za njawulo. I think tribes za njawulo. Erya Namukwaya yali jjajja wange yajja kufumba mu family. Then Kadaama it is a family name. Bakawuya mpozi babeera basoga. Yes. Okay. Tulina omwana ow'Idinda Kadaama. Sound ya feri clear enjo bagirabye. Made in Buwenda from Jinja. Yes. Okay. Ova kuba kye yobadde nkuba kye. Mu kiyumba obadde wabwe. Mbadde mu kiyumba. Okay. Nenda nganda bolinganga atali bulungi. Bukowe bukyakutawa nyagala ikobere mu vibe nyumiza akaboozi bulungi nnyo. Tutandika kunyumya ku mboozi y'ekyeyo, emboozi y'ekiyumba. Otandika ddi ofuna ekirowoozo gavumenti ko yingira ogende ebuli ogwo otandika okuba ekyeyo. Nafuna ekirowoozo mukwano gwange yakinteekamu. N'agamba wali wabaga. Osobola olyanga betukola? Bw'oba ng'osobola oli free. Okulyanga betukola ndaba si kirungi. Ogenda gumiikiriza mtu malize nze kansi malize nnyinza obutafuna nnyo bulungi vibe. Okoleka mpozi oli ali side eri. Okay. Batuletedde ku fruits wano we tuli manyi tutera okukitambuza abantu. Nze kanjire nga ndiinamu nko ngeri nje nkutaka zinaloka. Tetutambuza abantu tuka gye tuli nsoka tulane ku mmere bulungi nnyo. Tetuli bamuzannyo. Kati bayina ebibala batuleteddeko wano tubeere nga tuliyako ate ng'emboozi bwekwajja bwegenda maaso. Ali mu kiyumba asuubira ogenda mu kiyumba yakolako mu kiyumba tuulakkalira tunyumirwe emboozi ey'ekiyumba. Babayita Bakadaama. Bwe nguyita Kadaama kikuyisa bubi? Kadaama erinnya ndyagala nnyo. Sure? Yes. Obadde Kadaama? Era oli Kadaama onaddayo batodde? Mbikooyeemuko. Ogenda sooka omulemu? Yeah. Ekirowoozo kijjawa ogenda otandika okkuba ekyeyo? Nina mukwano gwange yangamba batwala abaana Oman. Ne mugamba nange njagala. Okay. So yakinteekamu. Nenga yo kikuteekamu abantu ambamanyi ogenda ebweru. Nali nkirina nange nga nkyewulira muli munda. Nenga kiva ku kingo yagala bwagazi waliwo embeera eyinza okusindikiriza wano kangene nkolerera omwana omusajja ntamye kikiddala. Nalina family. Nengamba kangene nkolerera. Olina omwami wo n'abaana bo? Yange alina abaana bange. Yes, nengamba kangene nkolerera abaana. Taata wabo yataliiwo abakolerere naawe akulabirire. Tata wabana asobola okubeerawo naye nga tayingiza bulungi. Okay. Noga kugenda okuba ekyeyo? Yes. So n'olumba okuba ekyo n'ogwa omulundi gwo ogusoose oba waliyooka emabega? Naliyooka emabega nasooka nengenda nenkola emyaka 2. Nenkomawo. Nenzirayo. Kati nenkalakata emyaka 3. Lwaki wakomawo omulundi ogwasooka n'oddayo? Abamu bakomawo emyaka 2 egisoose ng'afunye capital n'ataddayo. Nakomawo because contract yali eweddeko nga njagala kuwummulamuko. Nedda n'owummulamu. Lwaki waddayo? Naddayo because nali sifunyeemu. Yansala. Kyakusala ekyasooka? Yes. Tewafunamu wadde akantu konna wadde akapaloti wadde akantu konna? Nafunamu because nafunamu naweerera abaana. Waweereramu baana omulundi ogwasooka? N'endala nenzikolamu ebintu ebirala. Then okoma nolaba nga kibulamu n'ogamba olina okuddayo yiyo omulundi oguddako. Kati ogolizeyo ogulala gwe guno? Yes. Kati kino ekyeyo kyovaako etukusiimye olunaku olwaleero okoze emyaka gibadde emeka? Nkoze emyaka gibadde 3. Kitambudde kitya tunyumizeemuko wava wano n'ogenda watuukirawa byali bitya embeera ebadde etya? Bwe nava eno nengenda nenzirayo naddayo mu kiyumba ekikadde. Ekyo wakolamu emyaka egyasooka 2. Bali bakyakwetaaga? Yes, bali bakyanneetaaga because nakomawo mu COVID. COVID nankwatirayo eno. Then ne bakola nankanya endala. So noddayo mu kiyumba wenyini wakola? Bakola ne barenewinga contract. Nenzirayo mu kiyumba ekikadde. Nenkolamu omwaka gumu. Nomano ovaamu? Nenvaamu kati awo nengamba nafunamuko misunderstanding. Ne baboosi bo? Katono nnyo tekyali kyamaanyi. Ne mbagamba njagala kudda Uganda. Ne bagamba tekisoboka twakuteekamu ssente nnyingi.
kati ne banfunira bosi omulala yes ne bakutunda ewalala bantunda ewalala naye simanyi nga bali mu kuntunda nali manyi just bantutteyo just segera baatuuka ne bakkiriza ne bagamba tukyasobola kolagana noono naye mujja mu sente zaffe katumuguze munnaffe baali bakyagala baali banjagala nsigale naye nze nga nsazeewo njagala kukyusa okay tunyumize ku mbeera ki osobola ofeesingamu ko tubeere nga tunyumya like embozi esobola okunyuma bwoti nga olabwe enfiisi nzeemu ze bwenti bwoti kati ninnyo embozi like akatebe so ndi akatebe like nyagala oyogere naye ng'ontunuulidde embozi onyumize enjo nabo tufuna bulungi nnyo embozi esobola okukwajja nyagala embozi ekwajje mbeera ki yes bwoti mbeera ki eyakuviirako kubanga ate mufuna obutakkanya ne baboosi bali anti kati kyenjagala okugamba abawarabu oyinza okubeera ng'oli mu kukola emirimu ng'esatu naye naleetayo obulimu bulala nga buna n'abwongerawo awo nga obulimu obwo tebwakkanyizibwako bwali ojja nedda tugeze oli waka oyeza bintu okola yes oli mu kwoza bintu oli mu cleaning ennyumba nate najja n'akugamba n'akuyita n'agamba jangu otekeko gahawa naye nga naye gahawa kyeki chai coffee okay nogamba ndi mu kukuuta hamam ate kati kiumanyi ojja tutematemeranga hamam bathroom ata mpisa embe 15 okagende ku bidi yes nengamba this is too much nali mugonvu muko nga mpulira obulumi wano nengamba nedda okisussa nnyo naawe nengamba okimanyi nkooye ekyo kati ekyabaawula kyokka twali bamukwano nnyo up to now bakyanjagala neera baagala munzireyo bakitegedde nga namazeeko so ne mwawukana n'ogenda mu kiyumba ekirala ekyo si kyejo nga wavaayo mangu abaana babatulugunya simanyi babakuba simanyi bookya tekyali kyejo nali gwe okukola mu kiyumba emyaka 3 si kyangu yes obeera just ebintu obibikkako like tunyumize olaba ebyo byobikkako byetwagala ate okumanya because omanyi lwaki abaana abangi gye bali balina embeera mwe bayita nti bamanyi kiddako that's why tukola emboozi zino kitegeera kati byobikkako ate nze ngamba tewali bisi that's why ngamba tunyumye bunyumya mboozi kuba tewali nsonga lwaki obikkako oba nti bagenda laba interview no bosuubira okuddayo nti bajja kuza lwaki wakola interview so byogamba kati okubikkako byogotuwa bagiraba byenjogera byonna bituufu siri mu kati like tunyumize nga tobikkako ebyo like tunyumizeko ebyo ebizibu because ne munna akulaba Kadaama munno ebyumba byenzize nkolamu nkola emirimu gyonna gitya oyoza no cleaninga no fumba everything atwagala ekyakulemesa ddala ebirala ng'ovudde nti yaŋŋamba nti emirimu nyongere ku mirimu nedda ekyannemesa mu kiyumba ekikadde nkugambye like yajja n'abanginga window ati nga ndi muli nkirininga nga mpita naye ng'akozesa amaanyi mangi nengamba this is too much nze me myself saagala muntu kunvuga speed mbeera ki embi abawalabu ze bayina nga muli mu kiyumba kino nga mukola zomanyi zoyinza otubuulirako eziyinza okulemesa omwana okuva mu kiyumba n'ogamba ne waba atuusa okuva mu kiyumba muwagira titisi aveeyo agende mu kirala abawalabu tebafaanagana balimu mu mbeera zaabwe tebafaanagana mulimu abalungi ne mubeeramu n'ababi kati nze bano bembadde nkolamu babadde balungi naye ng'emirimu gye gikuvuga speed emirimu nga gisukka obungi yes nga gisukka obungi naye nga bo boogera bulungi tebaboggola naye emirimu nga gikujjako oyagala toyagala ng'olina ovaako so kati just olina okwekontrolinga n'ogamba najja kukima ssente kangume enkole newekansolinga ate waliwo embeera gye batunyumizako ebiseera ebimu nti baba bano balina bye batuuka natandika okufuna interest muntu natandika olaba n'agamba ono ne batandika omumala emirembe kuba babayita bashagaala mpozi eyo
batuyita bashagala batuyita bakadaama ge gaamanya gali abiri. Kadaama mu abali etuumira lyava eno Uganda naye shagala lyabika lyabwino nabo balimanyi yes balimanyi. embeera eyo eri etyo embeera ewayo mulimu abaagala otuyita bakadaama bakisuusa nnyo kati ne mubeeramu bano kati nga bwe nakugamba nti no house gaalo mukomba box wane waffe wano yes yaya yes byonna bitegeeza kyekimu. embeera eyo emyaka gy'omaze 5 ng'okola mu kiyumba embeera eyo yali ekutuuseeko eyabababa nkyebaliza Katonda tebintuukangako yadde wadde okugamba ekintu yadde n'okunsiiyaako yadde n'okunkonako bwe bati nedda. nobadde ojulizaako okombanno nga bagifeesinga mbiwulira abaana nga babinyuma naye mukwano gwe yali akunyumirizaako yes nga byali biti agamba nga baba alaba agenze mu kiyungula iko kufumba kumaca kufumba coffee chai baba n'agenda n'atandika omugira omwekwasakasaako bw'ati amuva mabega namukwala yes natamugamba nti baba anti oli nga amukuba omukono baba n'adduka either olumu yamugirayo akaso. tunyumize ku mboozi eyo bulungi munno especially eyakaso nti byali bitya anti kati baba we yamugirayo akaso baba n'ati ateyaddamu mutawaanyi ani ajjayo kaso mukwano gwange mukyala yali akuzeemuko bambi naye nga baba amufuukidde zike baba nga ayagala kulya bintu ayagala kwepisha n'omukyala kati omukyala n'ajjayo akambe baba nga amuwa ne ssente nga ayagala ebinyeebwa yali nga amuwanga mwagamba nti kankwesedde okuba yasooka muwanga buli mu mbeera emusindiikiriza ng'emusindiikiriza nga muwa mu mbeera emusindiikiriza nga tamanyi yagenda kuzzaako nga naye atwala akasente agamba baba asinga emirimu n'akateeka mu nsawo ye. so time yaddirira agenda baba ali serious yes naye baba abo baba ngona abasobola nga toyagala kwereetera bizibu kyolina okukola olina okubeera serious obeera serious n'emirimu gyo baba wakutolera salaamu ng'ogiddamu indikesi nga takutoledde nga naawe ng'osirika bw'atakutolera tomutolera mulimu abamu nga tebeetaagisa ng'olaba nga oyo baba nga tagenda kubeera mwangwe naye omwe tomutolera salaamu wefuula serious abeera talina wagenda kutandikira because mubeera temwogera baba kitegeeza bangwirwa nnyo abantu wano abeesesaasesa baba ali awo nemweseseza weweesesaasesa wenodda newejira gye wemoola ebyo kyangu nnyo baba okwereeta naye nze mbadde serious nga mbeera serious mu mirimu gyange nze baba wange nga ne wansanga nga kisambadde sheira indikesi nga gyo ndi mu kiyunga agamba sooka oteekeko nzija wabanga akulengedde nti omubiri gwo engeri gyoyambaddemu olugoye lulaga omubiri enviri nga kugamba njagala yitaawo yambala bulungi kitegeeza yabadde wa ddiini ddala yes bonna ababiri balina maani. Okay, mboozi ya kiyumba tuli ne mukyala Kadaama Aisha tumutambuza okuva ku kisaawe Entebbe nawe ali eyo osobola okwagala okutambuza ne tutambula naawe ne tujja then osobola tunyumiza ku mboozi oba kugamba ebyemboozi si byetaaga ne mu ntambuze ko ne oba ogenda oba wa tutuuka everywhere gyoyagala okubanga ate otambula ng'ogenda. Ekiyumba kino bw'oba ng'okitunuulidde engeri gye kiba kitambulamu biki ebiyinza okubeera omwo ne bisikiriza omuntu n'akola ekyeyo n'avaayo n'addayo oba ebiyinza n'okuviirako boosi n'agamba saagala ove na wano ogende ng'akwetaaga nnyo. Kati boosi ekireeta boosi okulemerako bano abantu baagala nnyo okulaba ng'okola nnyo kati bwe bakulaba ng'okola nnyo time y'okugenda ebeera tagovo. Mwakkaanyiza gwe n'obu contract ng'eweddeko ng'okomawo? Nagamba ebbanga liweddeko genda owumule. Yes. Nga takwina buzibu nti kusigalya nti oba togenda munange togenda. Mwenyini yeyansibudde n'agamba genda owumule. Ogenda kukomawo ne mugamba yes. Akwetaaga oddeyo. Tegeeza embeera ebadde nnungi. Embeera ebadde nnungi naye emirimu mingi. Tegeeza abamu gye bakaabira ati bannange munnyambe bantulugunya njagala kuvayo ndi so onyagala kudda waka ate abamu babosi babeera babalemera nga bagamba banaye tubeerewo tukole. Abo babosi ababalemera babeera bakyamu because omuntu contract bweggwako alina okuddayo ewaka n'alaba kuba ewaka. Nikesi waba kyayagala n'akomawo.
myaka 5 obadde ku kyeyo waliwo omuntu ajja okubeera yeebuuza agambe ono abaddeyo ku kyeyo ng'akuba ekyeyo neki kiwenyumirizaamu ogambe nti emyaka gino 5 nsobodde okukola kino ne kino ne kiri ekyeyo tekinsaze ng'ekyasooka. Emyaka 5 nina byenkozeewo naye ebyo I think batwagala necessary ne katto kyevuuma teweevuuma gamba nti ogenze mu Buwarabu kugenda kuva yes yevuma because nsomesezaamu muwala wange yatula senior 4 yes then nengulayo n'ebintu ebirala sekyo tekikusaze tekinsaze so oli kubazaamu olabe whether onaddayo oba toddeyo ateri kuddayo kati ogenda settinga wano waka bizinesi obeere ejjinja okooye okay emboozi ya kiyumba naawe ali eyo in fact by the way tusobola okukola emboozi eno ng'oyagadde tunyumyemuko nawe newebeera oli eyo muli eyo mulina embeera gye musinkana abamu nga weetaaga at least ekintu ekikuwummuza ebirowoozo n'omutima asobola okuntuukirira ne twogeramu ne tukozesa video call oba ne nkukubira essimu ku audio n'onyumya emboozi ne tufuna n'abantu abakuwa ku magezi n'okkakkana omutima obulamu butambula n'obeerayo n'oba nga teweebowa nnyo buli kiro ntera okubeera online okitegeeza okunkonnako ne nkukubira ne tukola programu ffenna online okwo akazanyo ne kakola ki ne katambula bulungi nnyo balabala saana nze Sonko Muhammad anyongera okujjukiza nti oba okuma tukola airport pickups tusobola okwogera ffenna ne tukukima ku kisaawe Entebbe ne tujja naawe paka ewaka ewammwe nga bwe tukoze olunaku olwaleero. Aisha tuli ffenna nga otunyumiza ku mboozi y'ekyeyo wava wano n'ogenda omutima owulira otya muli ng'olese abaana olese ewaka olese weather gye tuyina ennungi ng'oli nnyo ogenda eri muli ogenda gy'otamanyi tubale omulundi ogwasookera ddala like ki ekijja mu bwongo embeera yali etya? Omulundi ogwasooka tebyali byangu omutima gwannuma nnyo gutya nga gusinga kukulumira ki maama abaana gy'ogenda olabanga kuba tuli abagamba battirayo abaana babatugirayo ebyokuttirayo nze mu kugenda nagamba ekijja kijje because nagamba niwobeere Uganda naye osobola okufa so ng'olina kusibalola ekijja kijje n'osimbula embalasi yes olina kusibalo kati bw'otuuka eri olulimi abantu bano abamu batugamba baba boogera Luwarabu tebamanyi Luzungu gw'omanyi Luzungu tomanyi Luwarabu communication tebyakutawaanya? Byantawaanyaamuko because madamu yali tamanyi Luzungu simanyi Luwarabu so ebiseera ebisinga twali tukozesa signs n'akazungu n'agenda ku YouTube n'akayiga mpola mpola ye mwenyini yagenda ku YouTube n'ayiga Oluzungu kati awo within 1 year ne tukwatagana kati ebbanga lyomazeeyo eri emyaka 5 wakola ekyasooka n'ovaayo n'oddayo ne gino emyaka 3 Oluwarabu lwobadde oluyize kati? Oluwarabu ndumanyi ebyaddala abantu bwe bajja nga bagera Oluwarabu oba olwobawulira bulungi nnyo? Mbawulira bulungi nange ne neetaba mu mazina g'enkima awo ne mboozi ne munyumya embalaasi okay ekiyumba nga bwe kiba kiri kati obudde nga bwe buti zino ziringa nga 7 8 mwenda muba ku kimwe saawa zino ziri mmeka? Kati zino ziringa nga 9 10 enjo zisaawa mmeka awo? ziri 8 mubanga mu mbeera ki? Ewaffe zibeera 9 eri basingako essaawa emu babeera bebaseemu naye nga nze ngolokose nga ndi mu kusetinga gahawa coffee wakawungizawo banyweko? Yes mbeera mu kusetinga gahawa na kukirininga matiba matiba kyeki? Ekiyungu embeera y'ekisiibo lwaki batugamba nti ekisiibo? embeera y'ekisiibo baaba si nyangu yo omuntu akaaba oba oyagala oba toyagala mateeka mu kisiibo ate nga tugamba ekisiibo kibamu emirembe gisinga obungi ebiyumba ebimu bafuna emirembe naye ebiyumba ebimu omwana akola n'owulya buno obugere nga bwagala kutukako kubaki emirimu giba mingi nnyo mu kisiibo okusinga balya nnyo kati oyimirira ate nga baba baasiibye mu kusibuluka wano basobola okulya ebintu balya buli komanyi nti kakulya bakaleeta bakafumba yes kati oyimirira ku sinki n'oyoza ebintu n'olaba ebintu nga byonna byetoolodde bwe biti n'ogamba leero nfudde bulinga nga ali ku bya woteeri yes n'obyoza ebyo n'obimala n'oweetoololamu kati n'ogenda okomawo neera nga ebirala biba biteesewo bwe bati bijjudde
N'essaawa z'okwebaka twebaka leeti nnyo mu kaseera k'ekisiibo. Ate nga badde manyi mina kwebaka amangu ne muzuuka kuddaku ne maana ne muddawo ne mwebaka. Nedda. Kati nze abange twali tetuzuukuka nti n'okuddaako. Naye nga mu kisiibo neebaka ssaawa 9. Naye nga nina ogoloka ku ssaawa 11. Then nga emisana ate ofuna wakadde ne weebakamu. Emisana ofuna wakadde ne weebakamuuko naye neera wabeerawo emirimu gy'engoye ng'olina okubeera ku paasi. Naye ng'osiibye olina okukola ng'osiibye. Mboozi ya kiyumba nze Sonko Muhammad nyongere kujjukiza nti kola airport pickups tutambule n'omukyalo ono Aisha okuva ku kisaawe ende bitundu by'esanu bitundu by'ebweyogerere asooka awummulemuuko but then after agenda kweyongerayo mu bitundu by'ejjinja gy'abeera. Ebyokola amagini n'ebirala mu kiyumba batugamba be baana baliwo sayidi eyo. Ebyo sibirabyeko bambi. Sibirabyeko naye nina omwana wa anko wange yagenda e Saudi. Mwana oyo biwanvu. Bitya tunyumize empulire. Yabifuna ebyo byokola. Yabifuna ne bamusibira mu ddwaliro okumala emyezi 3 nga naffe tetumanyi. Ngali mu ddwaliro. Nga amagini ge gamukwata. Yes, nga bintu byamukuba yena nga tategeera ne byayogera nga tebikwatagana. Ababosi be bamuliko bamujjanjaba. Nedda bamukanyuga mu ddwaliro ne bamulekayo eyo. Nga tasobola communicating oba yeta chat. Yali tasobola nga takyategeera nga n'essimu tagirina mukazi wattu. Kati mumanya mutyera embeera etuuketi okukakkana oba tatereera. Twagenda okumanya waliwo abawala mu kiyumba kya office bakwata ebintu bye ne basaakinga ne basangamu kapepa nga kaliko namba z'amasimu. So sagala kunyumya ku mboozi eyo yatukaabya nnyo amaziga. Twali tumanyi yafa. Kitegeeza mwatu time nga temukya communicating naye nga temumanyi. Nga tetumuwuliza since okuva lwe yagenda mu kiyumba. Nga tumanyi myezi 3 tanaba kufuna simu naye tugenda mufuna. Bwe yagenda natuukirawo yatandikawo y'okufeesinga obulamu obutali bulungi. Yes. Okumala emyezi 3 kitegeeza teyakolako mu kusa. Teyakola. Mukazi wattu baamala ne bamutika nga tumaze nga abawala batukubidde amasimu ne tubagamba mulimba nammwe mutuweereze passport ye. Mutuweereze ebintu bye bye mugamba nti no weebiri awo. Ne bakwata video ne babituwa bambi abawala tubeebaza nnyo. Kati embeera olwo neegenda etya? Ne bamutika ne bamukomyawo? Yes, bamukomyawo naye up to now she's obwongo tebutereranga. Kiki ddala ekyamutuukako? Tetumanyi bambi. Obadde toddangamu mulabako gwe? Siddangamu mulaba naye ku masimu batubuulira embeera gy'ayitamu. Abeerawa? Abeera eyo sayidi za Iganga. Yali abeera Kampala naye because eyo life we yakomawo ku kyeyo ne bamutwala mu kyalo because tatereera. Yagano tereera. Tanaddamu musensise kubanga tereera. Yes. Bano ona amanyi story ye bulungi. Twali mu kyalo. Kati we bamutika okuva eri mu mumanya mutero babali mu receiving abatuukatuuka ewaka. Aba office ba contactinga omu wa family. Yes, ne bamugamba nti naakomawo tugenda mu tikka. Ne bagenda entebe ne bamulinda. So ne bamutuusa bagenda mutuusa nga bamulaba yiye. Yes. Nenga nga mu mbeera bw'omutunulira kuba ku muntu akozze nga like ng'ali atya. Yali yazimba baali bamukuba ebiyiso nga yenna kali kati naye nga yenna nga tategeeka facing eri bweti. Twali tumanyi bamugyamu n'ebinankanya eby'omunda naye bamutwala entebe ne bamucekinga nga mwebiri. Ebintu si byangu mbeera mboozi ya kiyumba tugeza kugenda maaso kubanga tunyumya abantu bangi buli omwalina embeera gya facinga. Naliko olumu ku live y'omulaba muyita Kama atambuza abantu nga luwo omwana gwe baleese ku kisaawa awo naye ng'ali awo nga yagwa eddalu ng'ayogera bino ng'ayogera biri ng'ali awo alinganga pasita ng'ayogera ebyeno n'ebyeri ntugamba embeera bannanga ate etuuse wo ate eriiti emyezi giringanga 3 ene awo emabega ne buli omu alina embeera naye okyebaliza Katonda obanga obulamu bwo bukyagenda maaso era nga buli bulungi nnyo. Okomyewo gw'oli ku butaka oli wano muli owulira otya nga like ennaku ziggwayo wasigadde ennaku nga 4-5 nga twatandikidde okwogera oli okwobuukinga ogambe nti Sonko nkomawo nzija jangu nninde. Muli like
oba ohulira otya ng'olaba omazeeko ng'oli mulamu ndaba nze olabika bulungi nnyo onyirira ebintu byonywa biraga ng'omuntu layika akuzeeko naye ondabikira ng'omwaka 23 ndaba onyirira ddala osikiririza ddala olabika bulungi nnyo sobola ndiwa nti osobola okola kyokubiibya nedda ambuzeeko oliibwa olimu endya eziwerera ddala omanyi nze nasoma amawulire okuinterview nga nkumanyi ebintu ebintu basaagala nkijje mu kamwa kange so I know the buttons to press nfune ekye mbalina okufuna okay okomyewo okozesezza bukodyo ki gwokukomawo ng'ofaanana bw'otyo nga tolinga nga munno gw'otonyumizaako n'okomawo like ng'oli mulamu nga bw'oli obukodyo bwe mbadde nkozesa omanye ebimu bannaye tubibuuza abantu abatulaba mbadde nkola naye nga n'okulya ndya obusungu nga mbumalira ku byokulya kansambire muno kati nnyo bwe nti obadde ng'okola naye nga baboosi bo bwe baba nga abakunyiiza mu kifo ky'obaddamu ekibi ng'ogamba ebyokulya mu firigi mu ebiri yes naye ekyomukisa omulungi nga tebabigaana omukadde ng'agamba lya nga naye akutuma okulya yes obadde okolera wa mukadde yabadde alina omwami we mbadde n'omukadde nembeera n'abaana nembeera omukyala n'omwami kitegeeza family ebadde werako gwe gy'obadde it is a big family because omukadde abaana be babadde bakyala ebizigo and so on omanyi nze mbibuuza okusinziira engeri gye nkulaba gy'ofaananamu hii naye tajja twewuunyisa bangi bamuyina kye mmanyi hina aba indikesi bw'oyagala bakuteekako ne lipstick ebizigo n'ebirala akaviiri ku mutwe akaviiri kano jjajja yakampa oyo waawaka kalimu bintu kalimu baali bakalinaawo nenkalaba nenkambalamu n'agamba n'akubira muwala we simu n'agamba kano akaviiri Aisha akaagala n'amugamba akatwale akanyiryo k'okuumya akazigo bakategeera akanyiryo k'okuumya then akazigo okola order ne bakuleetera akazigo weteekamu akasenteko because bo batugulira vaseline naye tugamba bintu bye bya bbeeyi mu toyinza ogula naye okata nga obala ssente z'Uganda emitwalo ekizigo kati ng'ekizigo nze kyenkozesa bali bakitunda 40 naye wano kya 15 kakaaga kasanvu okay so twongereyo ku bukodyo obulala bukozesa okukomawo nga gw'oli mulamu era ng'olabika ddala bulungi nnyo ebintu ebimu olina obigira like n'obeera nga atabiraba n'obitwala easy then bana bantu most especially banyiiza kati bwe bakunyiiza gwe balage nti no tonyiize naye nga muli okimanyi nti ndi ku kyeyo time kijja kugwako nzire Uganda ebbanga litambula mwaka gwetolwa ogusooka ogwokubiri gutuuka obuza wiiki ng'eyo nga tatatigidde okwogera muli owulira otya ng'olaba ebbanga liweddeyo ngenda kudda ewaka mbadde mpulira amasanyu nga mangi nengamba amazeeko because si byangu baganda baffe bafiiriddeyo ku byeyo babakomyawo mu makeesi saba emyoyo gyabwe omukama Katonda agiwumuza emirembe bambi bonna biwulirizaako oko nga bali bakwano bo ne bafiirayo ne batadda yes ndina n'omu mu famire nga yafiirayo ku kyeyo ne bamukomyawo ng'afudde ne bamukomezaawo mu baali bamuyita Kagoya Hinto nga kyali ki yalwala bulwadde gamba yalwala yali mulwadde wa kibumba something naye nga namwe mwali mukimako nti yali mulwadde nze nga nze omuntu naye sikimanyi naye nga famire yali ekimanyi yafiira mu biseera bya corona ekitegeeza ne famire yali ekkiriza nga kimanyi alinamu obulwadde bw'ekibumba omanyi aba bamanyi okgenda ne batugaba bamugyemu amatu baba wadde butwa oba biki that's why olaba mbuuza bwentyo simanyi because mu kumuleeta nze nali siriiyo okay temwamanyako nti mulwadde ate si bamutikke yajjajjanjabirwa eno nga mulamu bakyagala naye kyali kyagaana nga ki nga sente zimuza zenzibu nga ki abawalabu abo bolaba indikesi nga tebagadde bo tebamanyi ng'omuntu alwala actually osobola okubeera mulwadde naye osigala ng'okola nze mbadde mbeerayo nga ndi mulwadde naye nga nkola sina lunaku lwe neebakamuko nti neebaase mbuno ndi mulwadde teri basigala bakukozesa bo tebamanyi nga fe abaddugavu tulwala
Okay, kati so time yatuuse ng'olina parking ebyokomewo e Uganda. Yes. Abaana abamu bwe batuuka time y'okudda contract eggwako ntera nnyo okwogera nabo. Bamanyi tiketi zaabwe kuba nti boss tagimuwadde, baziba wako last moment, abamu abawo babeekengera bayinza okubba, bayinza okuba batya. Ekintu kino banno bakyogerako ki oba ggwe obadde olaba ki nga time contract eweddeko ogenda kukomawo eno e Uganda? Tiketi eyo baayangu ogikulaga baboosi bo. Yes. Bobadde nabo nze mwennyini nabagamba ne mbagamba njagala kugenda mu mwezi gwe guti. Ndaba contract eweddeko. Kati ne bagamba tekisoboka guno omwezi contract ya bbeeyi. otuweeyoko emyezi ekendere tusobole okufuna katulindeko mu mwezi ogujja tulabe. So kati ne bakwatiramuko ne bacekinga ne balaba dene ne bagikola. After we agenda ogikola ne mugamba tiketi yange njagala mbeere nayo wano nze njirabe. N'agikuweera. Gwe bana abantu olina obategeerera naye weweetuulako ng'oyagala bakutegeerere bakuvuga speed. Okomyewo otambudde paka butaka. Bwe muba mukka wano ku kisaawe amazzi mugalaba ogana gaffe Uganda nga mulaba Victoria nga mutuuka wano. Yes. Obadde ogalaba bulungi ngokka. Ngalabye. Muli ng'oliyota ki ekikugira muli nga mugenda okukka. Pulidde essanyu linyi ngamba tusse ku butaka. Nogamba wano we nayita nga ngenda era nzuno nkomyewo. Paka fayina enootuuka. Yes. Yeggwe kati owulira otya muli like oba owulira otya? Essanyu lingi but sobola kuliraga because obukowo bungi. Yes. Okay. Naye nga ndi musanyufu nnyo. Neebaza Katonda kunkomyawo nga ndi mulamu. Nera n'abasigaddeyo nsaba Katonda nabo abakuume bakomewo nga balamu. Be mukomyewoko nabo mbadde munyumya mboozi ki? Waliwo abakomyewo nga tebibadde birungi. Tunyumize mukomye mbadde munyumya nga mujjaawo. Abalenzi mubaddeko nabo badde nyumizaako n'abalala n'abantu bawulire ku mboozi. Then mumale weeyawule mba nogambe Mukama Katonda wange. Ngenda bakuleetera babanyumize. Nabo babanyumize. Story bulungi. Just wabaddewo omwana ye nga mukama we yamutisse abadde yakakola omwaka gumu kitundu n'amutikka n'amuggyako n'essimu ye. Mwana just abaddewo n'akasawo nga kati ni bwe kati. Yekomyewo nansawo nga gwe zino z'okomyewo nazo. Ebintu bye byonna babimuggyeko. Akomyewo nga talina na simu. Yes. N'abeewo bwe bategedde nti ali mu kuba nnyo. Akasimu ke yajja nako. Nga kiki nga musango ki gwe yazizza? Abadde tanaba kumpa story eyo bulungi. Naye akugambye nti boosi wange antisse nkomyewo bwe nti nga bwe nnagenda. Angambye simanyi abadde anyumiza naye nerabidde okwekwatako naye ka video like oba ekifaananyi bambi. Okay. Naye ye yangambye kirabika abadde ayita mu bintu bingi kati n'alaba nga obulamu bwe bugagga. N'abagamba njagala kudda waka. So bo ne bakola ki? Ne bamutikka mu busungu obungi. Ne bamulesayo n'ebintu bye ne bamuggyako n'amasimu. Ne bamulesayo ebintu bye ne bamuggyako n'essimu ye. Kale tuli ku mboozi ya kiyumba ompazi ogambye Oman kyobadde okolera. Oman. Tulina Kadaama Aisha ono yabadde akolera Oman yatukontaktinze tujje tumukime tumuleete era naffe kye tukoze olunaku olwaleero ali mbitu byebweyogerere natugamba nti akyeyongerayo paka jagendo. Kale so tugeza kulaba ntunyumya mu kukumbozi nawaleyo osobola okubuukinga netukukima bw'oba yagadde tunyumyemu tunyumya mba yagadde tunyumyemu no problem tusobola okuvuga netukutwala wuno tuli wano naye anyumirwa ali ku fene eyo abadde gyali eyo fruits gyeziri nga fene bi wala fruits zibaddeyo naye fene ate taliyo ye simulabangayokko. Yes. Bate tugamba nti eyo ebijanjalo byeyoze enkoko ebijanjalo ato bifuna bizibu era kati obyegombo bbiri ako. Ekijanjalo tekirabika okujjako buno obwa white bwo gye buli. Abantu bangi abali ku mitimbagano kuno bangi abatambuza abantu n'abalala. Lwaki mubona wagambye Mayira Angel kanonye namba yo y'omuwala abeera n'essonko yo abajja bangi. Mayira Angel yansanyusa nnyo we nalaba programu ya Slate. The Sunlight. Slate the Sunlight.
Yansanyusa nnyo bambi ng'alabirira Sulaiti. Abantu abamu kati nga Sulaiti nga bwe yali alabika abantu babeera bamwenyinyala. Naye n'amusalako enviiri n'amuleetera ku byokulya n'amugulira bannaye engoye. Naye kyemmanyi ebintu ebimu abawuliriza ababawuliriza be babikola. Abatulaba abantu babikola naye bo kubikola fino banga ffe tukoze ekyokulabirako data waffe transport waffe alaba tukola program emusalako enviiri n'omufunira engoye bina tewaliwo muntu yenna yali ataddemu kyalife. That's why tutera okubagamba nti bw'otambula naffe obeera donate nze tufiisa akasente akatuyambako. So bina nga olala tubikola yali management ya Good Talent nga tukulembeddwamu enjo. By that time walaba atudde gye nalindi kati ye ng'ali eno bw'atyo ngali ne Sulaiti mujja convidia and so on. Kati abantu bamuyingira mu luvannyuma akozesa account ya TikTok ne bamuyamba kulaba nga afuna obuliri n'okufuna ewokusula kuba enkuba bwe yatonyanga yamukubanga Sulaiti so n'amufunira ewokusula ennyumba lwakuba byatugootanyemu nkaawo family like yali egambye okongera okubanga eyamba ku muvubuka oyo kuba ayina muwala waakolera ebweru Kadaama ayina ne baganda be babiri bali bagambye kuba nti buli mwezi bajja weerezangayo emitwalo 10. Emitwalo 7 ya kusasula nyumba gye twali twamufunira then esatu nga Sulaiti gimubeeremu obaka treatment ngako because ye muwenje awenje obucupa ndi so on nakola ki nabanga asobola tekola ki okubaawo. Okay kati so that's why wasala okutambula naffe mu mbeera bwetyo. Muyambye abantu bangi. Era programs obadde ngobeereyo ng'olaba? Mbadde ndaba programu ya Nankabirwa ne Nakafu ne Sulaiti n'abalala. Okay, tweyanziza nnyo kubanga ate wakyuzinga ffe. Sulaiti okimanyi nti abeera mu kitundu kino. Bangi abakola ebirungi nga mmwe naye nabo nga batambuza abantu. Sulaiti okimanyi nti abeera mu kitundu muno mwetuli? Mbadde simanyi ng'abeera muno mu Bweyogerere. Kuba si side eno sina mbweyogere mu Kireku lwakuba abeera mu Kireku ya Haleerwe eno omwami ayinza obbanga yagimanyi. Namanyiyo bano bamuno mu Bweyogerere. Eri wansi naye n'atera oyitayo ng'agenda awenja obucupa nti so ono lwakuba baba omulabo ina mutegesa bitimba. Nga yali atusomera dduwa bambi. Kituufu by the way. Sulaiti. Ne tujja bandowooza nja kwogera ne Angel tulabe oba tusobola okuddamu okukola kino kuba abo ino genda omulumba Sulaiti olinamu akasente mu nsawo. Ogenda muwayo akafege. Olina okusooka n'ofuna ezimukwatirira awo. Asooka abe ng'ayina enkwaco era adebala program ya Sulaiti program twagikolanga nga aba ayina akaveera akabbulu katera bba kabbulu kuba batera obbaguze baba balina buveera bwa bbulu eyo. Kati olina osooka n'osooka omuteeka mu vibe okitegeera. Kati awo ne musooka mugenda nga munyumya emboozi. Olwo mugenda nga kwekiri nanyuma emboozi nga ddala mugenda nga tekikasola nga kyusa bwatyo omutwe buuti ng'omanya Sulaiti kati si yeye. Era mugenda nga waddala nga mukakkamu amuyita Maria Angel wange kati nkoze ntya gwantegeerera gwakola bwati so and so on tujja banga tumukomya mu programs endala. Kiki oyagala ogamba ku bantu baffe tule tukute? Ne banno bakadama n'abadde bakolereyo ne banna Uganda baagala okukulooza ogenda okukuba ekyeyo obulamu at least bukyuke muko bweyongereko mu maaso. Nasi omuntu wabeereyo nga ayagala ogenda okuba ekyeyo agenda agezesa omukisa gwe. Bino bafiirayo bakola batya n'ebirala. Ebyo tabiwa matu. Amanyi nti buli wamu basobola okukola batya. Buli wamu omuntu afiirawo so gwe wobeereyo ng'oyagala agenda ku kyeyo genda ogezesa omukisa gwo. Nze mbadde omaani abaana bangi bafiira omaani. Naye kati nze nkomyewo nga ndi mulamu. Kyebaliza Katonda. So kati naawe osobola ogenda n'ogezesa omukisa gwo. Then bakadama bannange mbasaba mweyongere okukola mulemereko ekintu mukigguse. Baba beewale. Baba bo basobola obbeewala bulungi nnyo. Baba wajja ng'okyusa face. Nedda kati kisinzira naye obulamu abeera abuteese mu risiki. Mama wakimanyira gwobeera owedde bali abakomerawo mu box. Balina obujja ku bababa. Balina obujja. Oyo obujja balina bujja lwaki balina obujja? Baagala nnyo so kati bwakukwata n'omwami we ayizulu. Mbere fanaganako ng'eyo ne kati olwo Kadaama nga yafunamu awo oyinza muga amagezi nga kimanyi nti baba lwapiikyamu amwase. Alina okubeera careful nnyo. Omukyala because omukyala nze abakyala nze omanyi nteeka nnyo kuba mama omukwano.
Okay. Kuba yadumira emirimu ewaka asobole okudifendi. Kati mama gwe buli lwakola ekikyamu baba amukakanya. Abaami abo bawuliriza nnyo bakyala baabwe nnyo. Lwoba nga enensobi gy'okoze baba nga atabuse ng'ogamba mama nsirira yakabega. Mama mwenyini yakikolako nga gwe tomugambira mugamba. Waba mukwano gwe waka. Yes. Okay. Kale tuyinza obutasukka olunaku olwaleero nze Sonko Muhammad mboozi ya kiyumba mboozi ya kyeyo Kadaama Aisha ava Oman tumutambuzza ne tumukomyawo okuva ku kisaawe Entebbe paka wano. Onginayo ne baganda bange abakyali. Ye bali ku kyeyo bakyakola. Bo contract zigwako ndi. Genda nze mwennyini. Nawo ogenda Bakadaama. Genda kukola. Genda ogesa mu kisago. Oli ukweteekateeka. Balala ne bakolera Omani ba sister balala baliye. Abo bali Saudi. Okay. Aho baweereza bo bakaki. Balemereko. Contract bozi gwako biseera ki? Nabo tunasobola batambuza bajja bagenda jinja. Bayinza okukomawo buli muntu abeera ne choice. Abamu baagala ba darling babakime ku bisaawo. Abamu balina abaami eyo. Babeera n'abaami baabwe so. Wekyowuliramu emirembe kyokozesa. Ebeera choice yo. So kati sigenda. Naye tumanyira oyinza bajja laba program yo nga bw'ina atambula benge gyonna bw'otambuddemu. Kuba baba balina ba darling nenga ga darling tankima. Ninatuuka nze kanane gye nsuukirako wala wa spare tire. Surprise. Abamu baagala okukola surprise batuuke. Tutambuddeko n'abamu nga bawo kati bamanyi nti bajja balabira emmotoka ng'ekyama ogenda ogira bwe bati endulu n'evuga ewaka. Akusa atuuse wuuyo naye nga teyakoze eki. Nga teyabagambye. Kitegedde. Okay, so bakole bulungi bakole nabo bajja banga bakomawo inshallah. Bakole bulungi mukulu Sonko wali ajja bakimako. Wetulya katanga nga batugambye. Kale nze Sonko Muhammad tuyinza obutasukka olunaku olwaleero. Koze ne Maira Angel ku kamera. Oba Kongo. Angel wamwagadde nnyo waayo. She's simple. Ali simple. Ng'obadde tolabanga ko abeera simba. Omuntu omulaba just kamera n'olaba mbeera ze n'ozitegeera. Abamu ba pretendinga kamera beefuula abaakabi naye nga no, even though you pretend naye ng'oli mubi neera olabika. Bubi tebwekweka. Muweerezeyo obubaka wuuyo. Amanyi okwemamaaza. Maira Angel nkutumiddeko. Mwebale kutuweereza bambi. Mwebale kubeera ku kamera. Mwebale kubeera ku kamera emirimu gyetukola bulungi. Nakulabirira mwami we. Nakulabirira mwami we straight the sunlight. Okay. Enjoy. Kaana. Kaana liri Kadaama Aisha namukwaya. Kaana Kadaama Aisha namukwana. Okay, Enja amutumiddeko. Enja alina babaabe naye alina bbaawe asingira ddala kubeta Slight the Sunlight akyabaliddemu akendo. Era namwe ab'oku media mumumanyi nti yeweyo waddala. Si we kiri? Yes. Abatulaba mwena tubasibule. Basibule. Obagalizi birungi. Nabo bagambe nze ndi waka nkomyewo alhamdulillah. Abatulaba abalungi. Program yaffe tugikomeza wano. Okay. Mbagaliza birungi. Stay tuned. Kale bahasula mwenna mwebale kubeera nga mugenda maaso kubanga mukola special abaana abali ku byeyo. Kyenzizeemu olunaku olwaleero abaana abali mu kiyumba. Babango onaamusobola beera serious. Nkiwulidde nnyo si kusooka kwono yekka. Nkiwulidde ku bangi nga bakyogera nti baba kasita omwesinisizaako ennyo naye ayinza okugamba ekyana kino kyandikola bwe kiti. Kuba baba yaba ayagala omutima guba gwayagala n'omwoyo gw'eggwanga nga gwagala naye maama waakulabira kaba kakubye wandikomerawo mu box. Kitegedde bulungi nnyo. Nena ne kolumne Calvin Kayanja n'angamba Kadaama omuwa abange ekyo wafuna ssente. Ngenda muwa buyi magezi. Tebamutega kamera tebamukwata muleka akole ssente. Akolera akakadde wamuke mbukadde bubiri. Naye mugambe nti mama wamugwiramu alame. Bajja mukomeza mu box. Akitegeere. So kyenjizemu olunaku olwaleero nti beera serious ebitusobola okutambula obulamu ne bugenda mu maaso. Koze ne Maira Angel wano ku kamera kako yabagambye nze Sonko Muhammad abo bokomawo nawe wano solo tukontaktinga ntukukimako. Nyongera okujjukiza aba Betty's Touch and Beauty Studio abasangibwe buluba ku nsonga y'okunyirira gobo oliyagala kunyirira bike bulungi ngolinga ekyokulya. Betty kasita omwekwasita omwana omwala oyo asangibwa buluba ku luguudo lutamu ludde ensangi makeup pangisa goma sese ku mikolo okustylinga mbiri kusiba mbiri okutimba ojja kubanga weekwata Betty. Suplex jimba sangibwa boyogerere kavule.
oluguudo luyitamu oludda ebukasa opposite kalina eyaliko infano ku mukono guli bw'oba oyambuka jimu eri waggulu wa buli kyomanyi kikozesebwa mu jimu buli kimu ekikozesebwa mu jimu ekiri genda ate obeere nga weeyagala bulungi nnyo ku bisale nzeeko bisoko nze Sonko Muhammad mubeere bulungi. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti nkaaga mu 7 94 729 oba noti 78 29 52 155.